po jako akawuwo. Kunyanja batugonyeyo buli kibaano nese pejipeti zafe bazikwata basanga kumakuwa Abavubi saako n'abasuubuzi b'ebyennyanja ku mwalo egisoba mu 9 mu ggombolola y'Empunge mu disitulikiti y'e Mukono bagumbye ku yafeesi y'eggomolola nga balaga obutali bumativu ku ngeri amagye gavumenti ge yassa ku nnyanja okulwanyisa envuba embi bwe gabafuukidde ekizibu nga kiviiddeko abakyala bangi okufuuka bannamwandu ate nga bano bagamba nti beekobaana n'abamu ku bantu ba bulijjo okubatulugunya. Microfinance zitutwalaganya abaana baffe bonna babonaabona bonyibonyi gabajje gagaggawala ne bano bakaddeyideyi baabwe abo ne ku mwalo gw'Embaale naye amagye gatutulugunyira ku mazzi gatutwalako ebyaffe tetukyalina bonna kuddukiro sente tukozesa za looni zonna abasajja baagala tutwalako bintu byaffe tetukyalina butuddukira gavumenti tusabe tuyambe. Bano kuva ku myalo okuli Kamwanyi, Kyanzi, Buleebi, Kiziru, Nankoko, Mpunge, Mbeya n'ebirala abadde bakutte ebipande okuli obubaka obulaga okwemulugunya bagamba nti amagye tegakoma kubatulugunya ku nnyanja kwokka wabula ne ku bitundu gye bawangalira nga bano batuuka n'okukwata pikipiki zaabwe newankubadde nga teziri ku mirimu ate nga okuzijjayo babasaba buwanana. Abantu batutulugunya amagye bagajje ku nnyanja nsuubira obutimba obubi obubaleeta okukozesa bwe babuleeta ate gavumenti nebukonako sitampu singa baba babujjawo obwo obutimba tebwandibadde tebukozesebwa kakati olaba obutimba babukwata ate abaana ne babukozesa ate ne babutoola ate ne babakuba ebyennyanja ebinene n'ebitono byonna ne babitwala kubanga envuba embi yeri ku mazzi abaana baffe babasanga ku mazzi ne babakwata ne babatwala omwana omujjayo olina kumala kutunda kibanja olyoka ojjayo omwana wo mu kkomera na tuli emmere gye twali tulima ku kyalo tewakyali n'agigula. Bano era banokoddeyo ebizibu omuli okukwata abaana baabwe ssaako n'abaami baabwe okubatomerera ku nnyanja abamu ne bafiira mu mazzi okubaggyako nnyini z'amaato wakati mu nnyanja okubakwata mu mpale buli wabasanga okubasibira abantu baabwe mu makomera mu bitundu ebyenjawulo ssaako n'okubakwasa obutimba n'ebyennyanja bye batasangiddwa nabyo ko n'okutunda ebyennyanja wamu n'obutimba nga tebabeera bakutte ku bantu abalala nabo ne baddamu ne babakwata. Eryato erye size 18 oba 2 oba 22 eryo lisobola enkasi nga livuba ngege naye kati batugamba size 28 tegusobola kuvuba ki ngege teguvuba ngege. naye obulumi bwe tulina nti amagye gatulugunya ku mazzi abaana baffe basibiddwa babba baffe batwaliddwa abamu amagye bwe gabanga gabasanze ku mazzi gabatomera ne bagwa mu mazzi ne bakola ki ne bafa. Etukenderezeeko tuli bakazi banaku bakwata ebyennyanja ebiwera ate ne babakubako ebifaananyi n'obwennyanja. Bano basabye gavumenti eveeyo eyingire mu nsonga eno kubanga abantu baabwe bafa tebakyalina nakyakulya nga n'abamu ku baana baabwe bafuuse babbi nga n'abawala batuuse n'okufuna embuto ze bateetegekedde olw'okusalawo okweyiiya okusobola okufuna ensimbi okubeerawo. Wali buno bumusa kati ko kamusa engeri gye kajja ne kabeera mu kitundu ne kamanya mbu neno piki yali evuze ku byennyanja keegatta n'abasirikale ne kajja ne kagamba yali evuze ku byennyanja mukwate ne kakwata. Ebidduka byaffe bikwatibwa ne basanga ng'obadde nti obadde olina gy'olaga ng'ekidduka ekyo kimanyiddwa nti kivuga byennyanja era bakikwata ne bakitwala. Era emabega mu myaka ng'ebiri naliko ne munange ne batutomera ku mazzi ye yasobola okufa nze n'empa. Abantu yasobola batomera ne bagwa mu mazzi esente zijjayo abantu nazo nnyingi. Alex Mugisha nga yakulembeddemu abantu bano mu kiwandiiko ky'omukwasiza bagamba nti enkola y'abasirikale ku nnyanja ekubye abantu obwavu kubanga bakwata abantu sako n'ennyini zaabwe nga byonna okubifuna kikwetaagisa ensimbi eziwera. Abantu tebakyasobola kukola mulimu ne batereka ssente buli kaseera abantu bakwatibwa sente nezibajibwako nga nyingi abantu ebintu byabwe biremedde mu basirikale. Yennannyini ntebe w'eggombola y'Empunge Freedom Wanga Namyalo ategeeza ng'ensonga eno bwegenda okutunulwamu ne banne ssaako okulaba nga bajoogerako ku disitulikiti kyokka naye nakkaatiriza ng'enkola y'amagye bwezingamiza enkuŋŋaanya y'emisolo mu ggombolola eno nga kino kiviiriddeko n'emirimu obutatambula. Amawulire gano nagafunako nti tulina ab'emiruka abasolooza emisolo
ekyamazima bwe bagenda okusolooza emisolo badda bagamba teri yadde olwataano mu mbeera yonna olaba nga kabalawensi owange ku mwange simufuna kuba tewaliiwo kasente kakolaki. Kino era kitadde ku basirikale okulya enguzi era bw'atyo n'awa gavumenti amagezi okuvayo n'enteekateeka embalawo okuyingiza obutimba obumenya amateeka mu ggwanga ssaako n'okulaba ng'abantu bano baweebwa ensimbi okubaako ebintu ebirala bye bakola. Abadde gwe wandigyeko akasolo bamukutte asigaliddewo ng'omugamba nti gy'olaga mu kkomera sooka ova omusolo. Ku nkwata y'ensonga eno singa kyali nti kumalawo nvubambi totale bandibadde bajjanga kumalawo nvubambi naye kasita ensonga yayingiramu kintu kidogo ebintu byayonooneka. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tusaba gavumenti etuyambe amagye gajje ku mazzi tusobole okuba nga tutambuza emirimu gyaffe obulungi.